Musumba alina kyakoonyeeko nabadde enkola okunoonyereza era information egenda kubeera nkulu nnyo eri bannayuganda bonna. Waliwo ekintu kanfune wano ka information ako. Waliwo ekintu kye bayita Government Religious Restrictions Index. Eyo dokumenti ekulaga engeri amawanga ag'enjawulo gye gazze nga gateeka ekkomo ku ddembe ly'okusinza. Era dokumenti eyo bwe ngikufunira wano nja kusaba ompeeyo just eddakiika emu wano gikufunire naawe oginnyonnyoke otegeere nti nno abasajja bano kye boogerako kintu kizibu nnyo 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 nnyo. Okay, yes, ye Council Simon Ssenyonga munamateeka nga tugenda maaso n'okufumiitiriza ku nteekateeka za gavumenti okuleeta bo kye bayita etteeka erigenda okulungamya enzikiriza. Olifunye? Yes, document njifundikirawo. Kakati document eno emenya amatuluba ag'enjawulo. Waliwo kye bayita very high nti ge gano amawanga agataddewo restriction eza waggulu ennyo. Agataddewo akazito. Amawanga mwe muli eri eddembe ly'okusinza. Era top of the list China, kuliko Iran, Malaysia, Syria, Maldives, Russia n'amawanga amalala. Galinga amawanga abiri. Then waliwo high kati abo bali waggulu y'okutyako restriction ez'amaanyi. Mwe muli Afghanistan, West Sahara, Belarus, Iraq n'amalala agagendera awo. Waliwo ge bayita moderate nti bano bo tebanywezezza nnyo ne bali awo kaleko. We muli Moldova, Somalia, Cuba, Greece, Libya, Angola wano mu Africa n'amalala bwe gatyo. Kati Uganda eno wansi gye bayita low restriction. Wakikujjayo statistics ezo. Twagala okwebuuza ekibuuzo nti amawanga agalina amateeka ku nzikiriza ge gasinga yeddembe. Nkugambye nti nno wano ku very high ewali Government Restrictions Index eggwanga erisingayo restrictions ly'eggwanga lye bayita China ne kuddako Iran. We twogerera olwaleero Iran eri ku lutalo ne Israeli. Olutalo olwo ekinyusi kyalwo terwesigamye nnyo nti oba ku nuclear weapons. Yes, weeziri. Naye waliwo n'ensonga z'enzikiriza. Nti eggwanga okubeera n'etteeka ku nzikiriza tekitegeera nti lye lirina eddembe. Sobola okusomera Malaysia si esinga okubeeramu eddembe. Syria tugimanyi olwaleero ne president yaddukayo. Russia tumanyi ekiriyo. Algeria tumanyi ekyabaawo. Egypt tumanyi ekiriyo. Waliwo Uzbekistan, Indonesia, Vietnam, Tajikistan, Singapore. Amawanga ago gonna genkumenyedde. Sudan otunuulidde eddembe ly'okusinza. Si ddembe ly'abantu n'eddembe ly'okusinza. Nti okubeera n'etteeka tekitegeeza ddembe. Okubeera n'etteeka tekitegeeza gana amawanga genkusomedde si ge gasinga okubeerayo ne economic development ey'amaanyi. Si ge gasinga okubeerayo ne crime rate ng'eri wansi. Naye ate bw'otunyagala amawanga amalala agali mu low restriction bw'ogatunulamu olaba nti nno galina development, galina advancement, galina okukulaakulana n'okuweebwa ekitiibwa eky'abantu. So njagadde okuzima ku nsoma kyayogeddeko nti okuteekawo poliisi tekitegeeza nti eggwanga ogenda ditereeza. Naye oba otusiza mu katu nti identity yaffe oba ogisse. Ekyokubiri bw'otunuulira statistics zono bannaffe bano bayita etteeka si kiwa nti baali basomyeko oba bazimanyi.